You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lwa bamaama era ne bannansi wonna mu ggwanga bwe bakuziza olunaku lwabwe kyokka nga wakyaliwo okusomozebwa kw'amaanyi naddala eri bamaama abazaala. Buli lunaku bamaama 16 be bafiira musanya nga bazaala era nga kino okusinziira ku Dr. Andrew Sekitoleko oluusi kiva ku bamaama okulemererwa okutuuka mu malwaliro ng'obudde bukyali. Dr. Sekitoleko akulira eddwaliro ly'e Nsambya agamba nti bamaama balina okujjumbira okugenda mu malwaliro ng'obudde bukyali. Kino kibasobozesa okwetegeka nga tebannaba kuzaala. Tulowooza nti ekimu ku bibalemesa kasente alaba ebikozesebwa tebiriiwo. Ffe kitugambye nti at least maama kiiti ebeewo waakiri ozaala ebirala tunaabiraba. So ye maama kiiti eyo gye tufunye. Kirabo ekyokubiri kye tufunye ke kagaali akateekebwamu eddagala nga waliwo okwanguyirwa mu bulwadde kye tuyita emergencies. Emergencies zibeera nnyo mu ddwaliro. Ayina essuubi nti singa kino kikolebwa basobola bulungi okukendeeza ku muwendo gw'abantu abafa naddala bamaama 16 buli lunaku. Eno y'ensonga lwaki mulowooza waliwo emergencies zibeera ku kkubo, ebyo bibeera mu ambulance, naye ebyo ebintu ebibeera mu ambulance naffe mu ddwaliro tubyetaaga. Nti oyinza okubeeraawo nga oli mu x-ray bakuba x-ray n'ogweri bw'ogweri tulina okuba nga tulina eddagala erikozesebwa oba ebintu ebikozesebwa nga oxygen na biki bibeera mu kagaali ako akatuweereddwa ke bayita crash trolley. Twetaaga bu crash trolley mu ddwaliro obusukka mu 50. Leero tuweereddwa 7 naye bw'otunula eyo ebbali tulinayo obulala bwe twagula edda. Eno y'ensonga lwaki bamuzira kisaaba I&M Bank bawaddeyo mama kits eziwerera ddala 5 ssaako n'obugali obukozesebwa abasawo mu kugaba eddagala. Mama kits zino zigenda kuweebwa bamaama abajja okunywera eddagala mu ddwaliro lino ku bwereere. Okusinziira ku bakungu okuva mu banka eno bategeezezza nti kino bakikola okuddiza ku bantu naddala ku ssente ze bafuna olw'okuba nga be baweereza. We have at the same time, and maybe to pay for this little bit of advertising, one of the things that we focused on at the moment is women and women in business. So not only mummies but women in business as well. And for that eddwaliro ly'e Nsambya lyazimbibwa mu mwaka gwa 1930.